Mugamba mutebagala balungi abeekumira kusenga page 256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ensonga lwaki abasajja abasinga lwaki abasajja bafuna omulimu gw'okumakya n'ozuuka ku makya nga kasolo keereezi. Tomanyi nsonga lwaki, because I usually get this question. Senga lwaki nnyima ku makya, lwaki nnyima abasinga mwenna temumanyi lwaki oyima ku makya, but okuyima happeninga okw'okumakya happeninga from happening eri abantu ab'enjawulo babasajja ab'enjawulo mu myaka. It's not only about bato bakulu, like it happens oba kutuuka ku buli musajja in different ages oba mu myaka egy'enjawulo. Ekisinga okuleeta omulimu guno eno waliwo reasons nnyingi oba waliwo ensonga nnyingi ezireeta omulimu gw'okumakya, but before even we go ku nsonga lwaki omuntu afuna omulimu gw'okumakya, okuyima it's not only about kumakya. It just happens that nti ozuuka kumakya n'olaba akasolo nti kayimi, but omusajja ayima throughout the night. Omusajja asobola okuyima emirundi 10 oba 20 mu kiro kimu kyokka bwe kiti, which is not something alarming nti oba kitiisa oba kikola kiri okay era kirungi, it's good for your health nga gwe omusajja naddala eri omukirago. Ekimu ku bireetera omulimu ogwo waliwo nerves eziri responsible ku nsonga eyo nga baziyita parasympathetic nervous system. Eyo system y'omu mubiri gwo nga bw'olaba nti nno nti omuntu ayina katugambe ki, ayina is it called ayina digestive system or respiratory system n'ebyo. Kati n'eno system eri mu mubiri gwaffe nti yo eri responsible ku actually eyambako ku digestion, eyambako n'ebintu ebirala, naye ng'ate eyambako ne ku kituyita omuntu okustimulatinga embeera ze ez'obwagazi. So omuntu we weebaka, this system gets at work, oba parasympathetic system gets at work, like yo ekola weebase. So when you sleep and in this process weesanga ng'ojja kufuna emirimu kyobula abasajja mufuna emirimu mu kiro n'ozuuka ku makya nga akasolo keereeze. It's very normal, it's not alarming, si nti kitiisa oba ki, but that is one of the reasons lwaki omusajja osobola okwesanga. It's a natural cause, like it's a biological cause. Omusajja yenna nga mulamu nga system yo ekola bulungi, this will happen to you. So tekikutiisa oba tekikola ki. Then n'ekirala kiyinza okutuukawo because of the stimulation etuukawo ekiro. For example, oyinza okukuba omubiri gwo ku gw'omukyalawo oba ku gw'omukyala gwoba weebase naye oba mukyala oba girlfriend oba just ewamunooza kuba kyonna kyekiri, n'okuba omubiri gwo ne gwekuuba ku ye, obwongo bwo ne bu-receiving ensonga ezo yadde gwoba weebase ne weesanga ng'oyimye. Kiyinza okutuukawo kubanga obadde oseka essuuka n'eyita ku mukirago oba ku kitwe ky'omukira, ekyo nakyo ne kigireetera okubeera nga ne kikulekera okubeera ng'oyima. So it's not only about nti omuyimo, I mean it's not all about the system you have nti egenda okuba ng'evaako omuyimo ogwo, naye n'ebirala ebitwetoolodde bireza okuleera nga bikuleetera omuyimo gw'okumakya. Nga wabagambye nti omulimu gw'okumakya gutuuka ku buli size oba ku buli myaka, actually gusinga kusumbwa nnyo abaana abavubuka oba abavubuka abato abagenda mu puberty nga avubuka, because this is something ekibeerawo yadde ekituuka ku mubiri gwe, ekiraga nti kati ofuuse omusajja ng'otandika okubeera ng'ofuna okwerooterera, otandika okubeera ng'olaba omulimu gw'okumakya, but then osobola n'osanga omusajja nga wa myaka 7, 6, 5 naye ng'asobola okubeera ng'akyafuna omulimu ogwo. Naddala abasajja abakola nabagamba waliwo abasajja nga ye mu nsonga z'ekisaawe tomuleetera mwana wa myaka 25 simanyi 3 nga ye ayina amaanyi ge naturally, tali ku ddagala tali ku kibati, nga yeeriisa omubiri gwagulabirira. Bano abantu ababeera mu kyalo tebali nga ffe ab'omu bibuga, mukwano tebalya bibutto tebalya sukaali anywako kati asobola n'omumala omwezi nga takosezza sukaali, kati oyo obulwadde aba agenda bujjawo. So ekyo nayo kiyinza okuleetera omuntu okubeera nga asobola okubeera ng'akola ki, asobola okubeera ng'afuna omuyimo gw'okumakya oba nga mulamu. Omusajja yenna atayima ku makya oba atafuna muyimo gwa kumakya, this is an alarm, like nti kirina okubeera nga kikulaga nti there is something wrong with you, kubanga omusajja yenna ali nnomo alina okuba ng'afuna omuyimo at least kwa emirundi kale 5, 3 throughout the night. Ku makya kale nakwera n'oyimayo. Kati gwoba tosobola kufuna muyimo gwa kumakya toyima gwe eva kale leero ninza obutayima enkya n'oyima luli n'oyima luli, like that yadde tokikola nti kyegoberera nti lunaku. Naye bw'oba nga gwe tofuna muyimo ogwo, it means there is something wrong with you, either busuwa bwe bwafunamu obuzibu bwetuyita rectal tissues, oba osobola okwesanga ng'olina muka depression, olina stress, olina anxiety. Nabagamba abantu abasinga mulina stress, naye omuntu wakubuuza nze sirina stress, nga stress mujjawa. Naye bw'otuula wansi n'oyogerako n'omuntu oba n'oyogerako ne therapist, kitegeera nti
bulijjo nina stress nga simanyi so stress nayo asobola okuaffectinga okubeera nga tofuna muyimu ogwo. Tulina ne causes endala eziyinza okuleetera era okubeera nga togufuna. Ebyo ebimu ebibirako ku basajja okubeera nga toyima. Omuyimu ogwo tegutera nnyo okulastinga bbanga ddene nnyo gumala ne gugwa asita ogu ignoring, naye bw'oba togu ignorinze ng'olina omukyala why not? Mupimpi naye ak'okumakya nabagamba ka morning glory kalungi nnyo eri abakyala n'abasajja kubanga buno obudde obubeera bwakubeera nga like omubiri gwe guli relax, toyina byolobooza bingi biri awo, just thinking about going to work. Oyimuse ku makya ssaawa 12 oba 11 omuyimu kweguli, omukazi ali very close abuguma omubiri emmani ebuguma, omusabulayo ku kaluutu nga kamu olunaku ne mulutandika bwe mutyo. So tekigaana osobola okuyambako ntogera na kusooka kwenoonya oba kola ki obuyingiza omukazi omukwata katono n'atoba n'obeera ng'omusabulirawo. Then ekirala kyeninza then baba kyakinyagala okwogerako era abasajja abasinga kyemutera okumbuuza nti singa nfuna omuyimu naye gulwawo genda, simanya singa nfuna omuyimu ne gunnuma. Nabagamba oba muyimu gwa ku makya oba gwa lwaggulo oba gwa ddi, omuntu yenna bw'afuna omuyimu waba tagutaddeko attention gugenda mangu. Naye singa gw'oyima ku makya n'ozuukuka n'obeera n'omuyimu for almost 1 hour 2 hours and it's accompanied by pain, mukwano like ofuna obulumi owulira you are uncomfortable, genda olabe omusawo. Kino tekibaako kulinda, tekibaako kubuuza. There could be a problem with omukirago and kirinza okubeeramu obuzibu n'otuuka nga tosobola dda ate okuyima. Embeera gy'osanga mu basajja nti ate oluusi oli ayima tagwa, ate onaakola bw'ati akola bw'ati. So ogenda mu musawo n'akebera na analyzing oba na diagnosing ekituufu ne tukitegeera nti kino kyekikusumbwa oba kiri kyekikusumbwa, but do not just relax n'ogamba gujja genda gokka oba kale oba waliwo n'agamba ensi obanga gumala essaawa 3 n'ogenda. Teweepimiranga ku mubiri gw'omulala, emibiri gyaffe gya njawulo. Oli alinza okuba nga amala bbanga ttini oba amala bbanga ddene, oluusi oli alinza okuba gufuna buli lunaku, oli alinza okubeera nga ye omulimu gw'okumakya gufuna once or twice or thrice a week. So it depends ku mubiri gw'omuntu. Teweepimira ku mubiri gw'omuntu, teweegeraageranya na muntu mulala. Always gwe pimanga ekyo kyolaba nti kiri nnomo eri omubiri gwo, not nnomo eri oli munno. But is it normal ku mubiri gwange okubeera nga nnyima essaawa namba? If it's normal, you don't need to see a doctor. If you feel it's not normal for you, please consult a doctor. Tekirina buzibu bwonna kugenda musawo omubuuza ku nsonga ezo n'otegeera ekituufu, omanye obuzibu buba mukulwa oba akabi kali mukulwa. Munzikirize nkomaawo, temulala subscribinga, kulikinga n'okomentinga. Omukama abanjagalire abankuumire kyamujjangu okwo mubeere bulungi. Mweraba bananga basharinga mukola kyattenda abalayikinga abakomentinga mwenna kyemukola. I really appreciate. Nsaba Allah yaba bansasubira cause I know I cannot repay that back to you. Mubeere bulungi kyamujjangu okwo. Mweraba. Yeah.